basaddaakanga kapa, bakolanga ebintu. Mu kutukolako emikolo egyo ffe balina ebintu bye baatuliisanga bye tutaamanya na kumanya. Ebintu ebyo ne bitunyunyunta. Tato wange ekisooka yali drug addict, nga munywa mwenge, kozesa enjaga, ebintu ng'ebyo. Nga ebiseera ebisinga kuba nzijukira yaddanga oluusi atamidde. Nze nakula simanyi nti omwana bamukubisa omuggo. Bakwatanga omusipi, yasikangamu omusipi guno gwe beesiba ate emisipi gy'edda leather oli omukambwe akaluba bako gino gye bakoze ennaku naye giri eri nga waagukwata ati nakkuba ng'alina feezi gy'atuukako n'agukyusa eno awali ekyuma n'akukuba. Abazadde ffe abaana ba sweet be mulaba, we are the monsters that you have made. Ffe bikulekule ebyo mwe abatufudde ekyo. Era olisanga omwana wa sweet, mwana sweet mubbi, batemu bakola ki? There are some people who have made them become those monsters. Gye bali. Olunaku we nakwata essimu nga nfunye ennamba ya maama wange ne njogerako naye. Namugamba maama njagala kukulaba tusinkane. Yaŋŋamba ekintu kimu. Oba yagamba kale abantu be nnali nabo nti omwana we wabajja okundaba bamusindikireko ssente ezigenda omulabirira nga azzedwa ewange. Ekintu ekyo kyannuma ne kinnafuya nnyo mu mutima. Natuuka ekiseera ne ŋŋamba maama ki gwe sitasobola nakubeera naye. Gwe muganda wange ali eyo, ekikufuula omuzira era ekikufuula obw'enjawulo kiri kimu, kyakulwana kuba wanjawulo. Obulamu bw'oku nsi kuno biba biweddeko, amaanyi go n'obukugu bwo tebajja bupumira ku bantu b'amaanyi bameka bewatulako nabo n'olya. Amaanyi go legaseyo n'obukugu bwo tebajja bupumira ku baguuda bameka bewalyanga nabo, wabula bajja bupumira ku baavu bameka bewatuulangako nabo nga bali mu bulumi, nga beeyaguza enjijo, ng'era ensi ebalemeredde n'obawa essuubi. Ebyokwewunda byansi byonna bisigala byansi, tetuligenda nabyo. Kabaka Solomoni yalina amagaali, Sulemaani yalina amagaali, yalina abakyala, yalina zaabu, siliva n'ebirala, naye tebamuziika nabyo. Tuyinza okuba tugenze wala. Falaawo yabuzaabuza abagoberezi be era abamu ne bamuziika nabo, naye omwoyo gwe tegwabayina. Amanya ga yampita Mechanic Rabongo aka Rimasam, sinzira wano ku Rabongo Charity Foundation. Interview ya leero yampola gw'alina omwana musembeze naawe atalina mutima mukotogezi gisheyalinge. Gye bali ku muganda wange Kale sebo naye gye bali sebo. Amanya go bakugitaani? Amanya pitibwa kya Sanku Nicholas, era nga nzaalibwa bayitayo ene ewa Kayini side ze Yeruwero. Okay. Nicholas, nkusanze mu kibuga, wajjoja mu kibuga. Okujja mu kibuga lugendo lwali luwanvu era n'embeera
eyantuusa awo okuba nti mbwe saa zino ndabako kuba nti najja mu kibuga n'okuvaamu kino kyenvudde waliwo olugero awo wansi awo. Nicholas, olugero olwo njagala tutemeeteme. Lugero kyolwo oluwanvu ennyo olutalina ntandikwa na nkomerero. Lugero kyolwo oluwanvu ennyo olusobola okutulema okutemaatema teruliiyo. Kakati katulutemeeteme. Mbadde nsaba abantu baffe batuwuliriza ku lw'obulungi bw'ensi yaffe ne ku lw'ekitiibwa kyebyo tukkiririzaamu. Mbadde nsaba tubalulambululire. Gw'alina omwana sembera. Emboozi eno si ya buwemu, si ya bukaba. Eddoboozi kitumbula obeeko nekyoyiga n'omwana abeeko nekyayiga. Sina kindi kimutangire okugwa mu nsobi ezigenda okuba mu mboozi eno. Sina kindi kimutangire okwesiga emikwano emibi gye tugenda okwogerako mu mboozi eno. Era sina kindi kimutangire okweyisa obubi mu nsi wansi w'omulamwa guno gwe tugenda otemaatema leero. Wajjocha mu kibuga mbeera ki eyakutomera? Watandikira olugendo lw'obulamu butandikira wanze nkimanyi bulungi nti lwatandikira mu lubuto lwa maama wo. Wakula na maama yakuzaala nga bali ne taata ne bakuteekerateekera ew'okuba. Ojjootya okutomera embeera gye watomera gye saagala kunnyonnyola babiza gye njagala weeyogerere. Okugamba wajjootya nze nkusanze wano naye olugendo lutandikira wa maama aliwa? Neyanyiza nnyo Mr. Labongo. Olugendo lwange olw'obulamu ngenda kuba ndukunnyonnyola nga bwe lwatandika. Nzija ntya okwesanga nga nange ndi mu kifo kino nga sinawatandika. Omulabi waffe omuzadde gwali eyo ansooke nkutegeeza ekintu kino. Omuzadde w'oba ozaala abaana ba mirundi 4. Kankunywera abaana b'emirundi 4 bano b'ozaala. Omuzadde azaala omwana ow'ensi y'omwana asooka. Omuzadde osobola ozaala omwana ow'essente oba gwe twandiyise ow'essanyu. Omuzadde ozaala omwana ow'obulwadde. Omuzadde omwana omulala gw'ozaala gwe nandigambye nti omwana asembayo. Omuzadde ozaala omwana ow'amaziga. Ngenda kuba nnambulula. Sokoleke omuzadde azaala abaana 4. Saagala tugende speed oba nnyonnyodde. Lwaki gwe watula wansi n'obatemaatema n'obafunamu categories ez'ennya kiki? Tugende mpola abatugobere bategere programu eno. Nze okusinziira ku byempiseemu essaawa zino nina emyaka ngenda kweza emyaka 21. Ngenda kweza emyaka 21 mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu. Naye ebintu byempiseemu bye bingi n'ebyenjize bye bingi. Nze mu kulaba okwange essaawa zino wendi kati okusinza ku experience gye nfunye mu mbeera ze mbaddengamu ebintu byempiseemu byonna. Natula wansi ne ndaba nga mbutuufu omuzadde yazaala abaana abo. Era ne mmanya kika kya mwana kikyendi omuzadde kye yazaala. Oli kika kya mwana? Nze ngenda kunnyonnyola nti ndi mwana wansi. Oli mwana wansi. Tukomaawo. Tugenda kusimbawo. Tusimbewo awo akaggo. Tugenda kuddo tunnyonnyolera lwaki gwe oli mwana wansi. Era lwaki watula wansi mu baana abana b'otugambye gwe walondamu ekyo. Waliwo ow'amaziga, ow'essanyu, ow'ensi n'owa ssente. Kaakati maama aliwa? Maama owange gyali eyo mulamu. Ate taata? Ne taata mulamu. Naye maama owange ye saamulabako. Taata owange yaŋŋamba nti yandekawo nga ndi wa myezi 8. Maama wange nandika eri taata wange. Bwe yandekaawo taata wange n'atoba nange kuba nzijukira ebiseera ebyo twali tubeera mu Kisenyi. Memories nkyaziina nga nzijukira nkyali kaana kato ngenda ngulya caayi biki nga mpeeka. Mu Kisenyi wano mu kibuga ewaffe? Mu kibuga wano mu Kisenyi awo wali nzijukira walingawo bibbaasi twatera beera ku side kwalinga bibbaasi byateranga opaakinga. So ezo zonna memories nzijukira. Kati maama wange baŋŋamba nti yandekawo. Era nze nabuno gwaka gyali mulamu naye sifunanko omukisa mulaba. Kiki wamuwulirako? Lwaki yakulekawo? Kugamba mbeera ki eyavaako gwe kye wawulira waki maama yatendewalira n'akuleka ku myaka emito bwe gityo? Maama owange okundekawo nawulira era nagezaako pima saidi zombi kuba tosalira gwakawala nga towuliriza gwaki ogwakalenzi. Basenga bange
abo bebamu ku bantu nabeera be nalabako ng'olwo ntandise okula kubeera saakula nabo naye era we naweza emyaka gyali 13 entandika okubeera ne basenga bange nga boogerera bubi maama wange bagamba yali mwenzi yakolanga bino kwegamba nagezangako okugattagatta ebintu byonna byonna n'okuba nti maama wange yanzaala akyali muto kuba bagamba yanzaala nga wa myaka nga 17 kati mu mbeera eyo nengezaako okugattagatta ebintu nga mu butuufu siraba nesigezaako okufuna bulungi kifaananyi kikuba ne maama wange namunoonyako yadde bannemesa nnyo nagezaako omunoonya nemufuna nenfuna enamba y'essimu ye nenjogerako naye era naye nga wemubuuza banaye maama oli ku kyeyo ondowoozaako bingi byesaagala kwogera nti kuba byannuma nnyo ebigambo oluusi byanzirangamu soka okomaawo kakati Nicholas ffenna tulina gyenvudde waffe naye ekitufuula ab'amaanyi bwebwe obuvumu obutusobozesa okuvaayo munda muffe obuvumu obuli munda muffe obutwala awala ne busobozesa okuvaayo mu lujjudde ne tubulira abantu gyenvudde waffe n'ebyo ebigambo ebiruma ennyo ku mutima ne tubyatula okubaako ne gwe tuyigiriza gwe tutangira ne gwe tuyamba sometimes bwe tubaako n'ebintu bye twogera ne bituva ku mutima tufuuka ab'eddembe gyenvudde waffe tetukyamukyusa nze nali mubbi nali munywa mwenge nali munywa njaga nakola buli fujjo ku nsi kyekyo ekinfuula unique kyekinjawula ku ggwe sina lunaku nalungu enafuwa kuvaayo kugamba abantu gyenvudde wange ebyo byali byamabega byaggwa naye kakati omugugu gwe nnina kwe kulwana ennyo okusiga ekifaananyi ekyomuwendo ekipya eri abo abantu abangoberera n'abanneesiga n'okubaako n'engeri gye neenyigira mu kaweefube ow'okuzimba ensi yange mu ddembe era ne mubwenkanya biki ebyo maama bye yagamba byowulira nti byali bizito nnyo ku mutima era byetasobola kugamba abantu? Olunaku bwe nakwata essimu nga nfunye ennamba ya maama wange nenjogerako naye namugamba maama njagala kukulaba tusinkane. Yaŋŋamba ekintu kimu kuba yagamba kale abantu be nnali nabo ti omwana oyo wabajja okundaba bamusindikireko ssente ezigenda omulabirira nga zedwa ewange. Ekintu ekyo kyannuma nekinnafuya nnyo mu mutima. Natuuka ekiseera ne ŋŋamba maama ki gwe sitasobola nakubeera naye natasoboladde n'okundiisa olunaku ku myaka gye nali maze nga simulaba. Kwegamba ekintu ekyo kyankuba walawala nnyo ne ŋŋamba oba si ye maama wange bamunsibako obusibi. Naye nalowooza ebintu bingi nnyo nga kwegamba ekintu kye nali nsuubira maama agenda ovaayo alwanirire mutabani we agambe mutabani wange jangu nkwagala jangu. Kwegamba kyanneewuunyisa nnyo okubanga yagamba nti bw'obanga obojja omwana mwezeko ssente ezinaamulabirira ennaku zanaamala ewange alyoka akoma. Ekintu ekyo kyannuma nnyo. Naguno gwaka niwe mukubira kasimu nti maama gyondabeko mwana wange sina transport naye ng'oluusi twebeera kumpi. Waawe namubuuza oli kitundu ki naŋŋamba ali Bugoloobyaawo. Nali Nakasero transport yali wa 2,000. Namugamba ifuna olunaku ojja ondabe. Kyamulema. Maama olugwa ate okwesula ogenda okulaba maama? Nze nandyagadde nnyo okwesula ngende ndabe maama wange naye nga we nagambye nti abaana abazaalibwa ebika byenjawulo binannyonnyodde ekyakasaali mwana wa maama wange. Yakuzaalira nsi? Yanzaalira nsi. Kibi nnyo omuntu okubanga weesiba ku bintu ebitaggasa. Abalabi munansonyiwa okwogera batyo naye nze nakulanga mmanyi nti maama ye muntu atali kulekerera, ye muntu alibeerawo mu buli mbeera yonna naye atanatambula yatenda nnyina ofumba. Nze nkuze lwe nkitegedde nti muntu omu atasobola kundekerera atalinjabulira Katonda gwe nnina owange essaawa zino gwenkeera ku makya ne mugamba nti Katonda ngenda kukola kino na kino na kiri. Naye olwa ku ssaawa ya kaakano maama wange yatavangayo ga mutabani wange leero nzijja tuba nkubira essimu mutabani wange leero nzijja kukulaba. Kiba kitegeeza siina nnyo kindi kintegeeza gy'ali. Ate ng'oggyeko n'ekyo nawulizaako ne baganda bange balabya Zaala bwe nakola okunoonyereza kubona teri gwabeera naye, teri mwana n'omu gwabeera naye, tuli baana 5
baganda bange abasinga ngenda noonyaako ndabe wa gye bali bawulizeeko kuba nze taata owange yanzaala omwana ogwo omu nze kanzeka gwe yazaala taddangamu kuzaala mwana mulala kati so muli we nakira neŋŋamba maama ono nandibanga mwesibako bwesibi lwaki sikola ekyange nentandika ekika ekyange nemmanya nti mbu maama sijja kulimba sibiddankaawo nenfuna ku kyokulya kya maama nti oba akagati ka maama kawooma kati maama wange tankubanga ku luyinti oba nfune kulirwa maama nti aŋambye Nicholas okoze kino oyonoonye wano eno okoze kino eno simanyi nawe kiwulikika kubanga oli ne maama simanyi nawe kiwulikika nga maama wa akusanyusaako agamba nti mutabani wange wanayogera ku kikusesa simanyi waafaanana mpulira ddoboozi lyokka kwegamba embeera eyo ogiraba tomulabangako wadde n'akamumanyi ddoboozi simulabangako maama wange simulabangako kaakati gwe wamubuuza tomubuuzango nti naye lwaki toyagala kundaba talina nsonga n'emu gye yali agambye ekyokumubuuza namubuuzaakoko neŋŋamba mutabani wange ebizibu nemugamba ekigambo kimu bino ebizibu biringa mpewo za kika teziritereera omuseresa omulembe guno eno n'omulembe ogujira bajja kuddayo basamire nti bannaaye empewo zitaatereeza teziritereera nange kinnamugamba nemugamba yadde tuyita mu bizibu naye waliwo ekintu ekisukka ku bizibu bye tuba tusinkana ze ndi mwanawo ndi musaayi gwo kati nze nange nekyogerako ko nenkikoonako naye bwe nalaba nga tarespondinga neŋŋamba kamuleke lwali wulira nkyayagadde alijja nandaba olugero lwa maama lwero saagala kulwongerako nnyo kuba lunakuwaza lukwasa ennaku era lupondoola naye anyway kakati wakula na taata omanyi taata ate lwewabukana na taata nansonga ki yakwawukanya ne taata kubanga taata memories nyingi z'omuyinako ng'okyali muto ojjukira mwabeeranga mu paaka ng'olaba ebimotoka ebinene ebintu byadda nnyo byojjukira naye at least memory eyo giyina ddiro yawukana ne taata ddiro ogamba kati taata naawe onnemye katono nnyo taata owange nakoma okubeera naye nalina emyaka 2 egy'obuto emyaka 2 myaka 2 egyo oyinza okwegamba nti omwana aba atandise okujjukira simanyi katonda yantonda naye nze nzijukira ebintu ebyo era wendadamu nemusinka nemugamba tatama kino kyali bwekitembwe kitangamba ye naye ng'ojjukira so ezo memories nzijjukira taata owange ono ngeri gye banzala ne maama nga bakyali bato taata bamunzijako ne bantwala ate awantu awamu bwe nakulira n'okutuuka essaawa zino nti ndyoke nveeyo nga bwe njakala okulambulula mu maaso abantu eyo gye nagenda yali muganda wa jjajja wange naye abeera jjajja wange kati nali mbeera mu maka ga mutabani we gwe sijja kwogera mannya nga mbeera naye nga twogera rather nga bandabirira ne bansomesa naye embeera gye twayitangamu mbeera yali yabubi banaye kino kankikkaatiriza abazadde fubanga nnyo newoba toyina beera n'omwanawo tomanyi mwanawo biki byalaba tomanyi biki byasinkana taata bamukugjeeko olina emyaka 2 tewali muntu yenna asobola kukkiriza kumuggyako mwana we ng'omwana alina emyaka 2 kiba kisuse ku gw'obulamuzi taata yali ategeeza ki gy'oli wali otegeeza ki eri taata oyo taata yakkiriza atya omwana we w'emyaka 2 okumuggyako maama akwabulidde omukubira essimu takwata bwakubuzaabuza ogenza okumulabako agambye omwana oyo bw'abajja okundabako bamuwereko emmere gy'anaalya bamuwereko ssente z'anaamala eno z'anaalya ng'ali eno kimenya omutima osigadde ne taata ate ne taata naye akwabulidde oli mwana wansi be baana bali abana be watunnyonnyodde kati gwe oli mwana wansi olw'ensi etandise okugabana muganda wange taata yali ki taata kikula kyekyo taata kika kyekyo
taata wamukuba ku myaka 2 wavuma taata wemuwemula wamutyoboola? Taata wange okutuuka okumpaayo embeera yali temusobozesa kubeera nange, nga n'ekirala engeri sooka okkakkane mbeera ki yali tasobozesa kuba bw'ebanga enkoko esobola okuba n'obwana 10 mbeera ki esobola okulemesa omusajja okuba n'omwana omu? Taata wange ekisooka yali drug addict, nga munywi wa mwenge, kozesa enjaga, ebintu ng'ebyo, nga ebiseera ebisinga kuba nzijukira yaddanga oluusi atamidde. Sijja taata wange kumwogerako bubi nnyo. Taata wange yaneesiimisaamu mu bintu ebimu, nti newe yanteeka eyo yajjanga nannambula n'aleeta ku bintu maama wange kyatasobola kukola. Sooka okwatemu wakati, nsimba wakati awo. Taata yali drug addict, yanywanga omwenge, yanywanga enjaga, yakozesanga buli kitamiiza, era yali mutamiivu obulamu bwe bwonna. Olowooza si kye kyaviirako maama okukulekawo n'akwabulira nga taata tannakwabulira? Kiki kye wawulira? Taata yali drug addict. Anyway, wali muto, sagala wali muto, taata yali drug addict. Bwe baakutwala ene wajjajja, taata yajjanga n'akulambula. Ekyokuba nti mbu yali mutamiivu, nze ndowooza kyajja nnyo oluvannyuma nga maama wange agenze neyeekyawa, kubeera na guno gwaka bwe bulamu bwakyatambuliramu. Taata wange kyemumanyiiko, nze tangalulirirangako luyi kunkuba nti oba Nicholas okoze musango no kankube, era nga ne mu biseera we naddamu omulabirako nga wenja okunnyonnyola mu maaso teyankubako nti oba nkuba oluyi oba nkole ki. Nedda. Mwayomba? Okuyombako twayombanga kuba tulina ebintu bitatuuka ku nzikiriziganya, tetwakkirizaganyanga ffenna ng'ebirwa ebiremeseddwa, era zimukweze n'ensonga ezandetera okuvaawo. Nga nsonga ki? Taata wange yalinanga kale ebintu by'abala, ng'alina engeri gy'alabamu ebintu bye, naye ng'ate nange engeri gye ndabamu ebintu byange yalinga yanjawulo. Anyway, kati kankuze wano bwe twali nga nali nkyali eno mugana amaka ge banteekamu. Amaka ge banteekamu nalaba ennaku, nayita mu kutyobola, okunyigirizibwa, okutulugunyizibwa, nalaba ebintu bingi. Nga kiki Nicholas? Nga sinaba kweyongerayo kulambulira abazadde mwenna abandaba essaawa zino, kino nkukuutira, obanga osobola okukeera olunaku omwana omu ekikopo kimu ekya caayi ng'osobola kimutuusaako, guma beera n'omwana, kuba ennaku omwana wo gy'alaba nga tali naawe, omwana ennaku gy'alaba. Nze bino byonna tebyandituuse mu bulamu bwange singa maama wange ne taata wange obanga omu ku bo yatwala obuvunaanyizibwa n'abeera nange, tebyandituuseewo. Naye olw'okuba tebakola kusalawo kutuufu, nze yanyigirizibwa. Omuzadde omukyala ng'osobola okubeera n'omwana wo, ng'osobola okukeera ku makya n'ogamba nti naye mba nfunye ennusu 10, ng'osobola okugabana n'omwana wo. Beera n'omwana wo, oba embeera ekoze etya, oba ki oba okunyigiriza okuze kutya, beera n'omwana mpaka wootuuka nga tokyasobola kussa. Nze mu bulamu bwange nina eŋŋombe emu ekyansigaza nga nkyatambula. Nze olunaku kasa lukeera nga nkyasobola okussa, kyo kitegeeza mba nsobola okuwonawo. Omufu talina kyakola, omulamu yakola. So omuzadde ng'oli eyo ng'osobolera ddala bambi toleka mwana, kuba nze olugero lwengenda obbagamba byantuukako nsonga lwabutaba na bazadde bange. So bantu abali eno ewaka eno mbeerayo, naye nga twabeeranga mu mbeera ewaka ssente zaalingawo, naye waliwo sanzeeko omuntu omuddu alumwa enjala mu lubiri lwa kabaka. Kiringa okuba mu bwakabaka nga bunene, naye mujjuka kabaka buli kimu kibeeramu mu lubiri, ebyokulya byonna bibeeramu, naye ffe twalumwanga enjala mu lubiri olwo. Omusajja ow'omu maka ago gwe nakula mpita ddadi,
musajja yali wa mutima mulungi ng'atwagala ngera nga atulaga nti mbu atufaako mu buli mbeera yonna yonna naye omukyala gwe yayina teyayina ebigendererwa bye. Omukyala ono ekiseera kyatuuka ng'atukuba. Nze nakula simanyi nti omwana bamukubisa omuggo. Bakwatanga omusipi, yasikangamu omusipi guno gwe beesiba ate emisipi gy'edda leather oli omukambwe akaluba bako gino gye bakoze ennaku naye giri eri nga waagukwata ati nakkuba ng'alina feezi gy'atuukako n'agukyusa eno awali ekyuma n'akukuba. Ife twawalirizibwa oba nawalirizibwanga okukola ebintu ebimu nga sinza abikola nti njagala nti oba gwe muze gwe nnina naye nga mbikola lwa mbeera gye nayitangamu. Twabeeranga ewaka awo nga bintu ki ebintu ebyo kambinyonyola bwe nti twabeeranga ewaka nga basobola ofumba emmere ne babajjulira emmere ne mutakkuta naye okukusanga nti ogenze okwoza ebintu oli kulya emmere esigadde ku sowaani gyabanga miggo naye ngaekituufu tokkuse ekyo ne kikummisa ekyeggulo togenda lya kyaggulo. Lwaki? wabadde olya mu masowaani n'osula nga tolidde ne bukeera ku makya ng'olina okukola emirimu buli kimu okikole naye nga tewakkuse naye nga amaka galiko ekikomera buli kimu ekiri munda TV ze ziri zi DSTV naye nga ennaku eri mu maka tegambika. Twabeeranga ewaka nga n'omukozi yennyini ow'ewakako ayina obuyinza obutagambika nga kukola kyayagala. Nze taata wange yankyaliranga okundeetera engatto. Omukozi yabeeranga ewaka awo gwe baali bateekawo yayinanga omwana we omulenzi twalinga myaka gye gimu. Omwana oyo yaddiranga engatto zino empya zibandeetedde biseera ebyo sapatu zaali za umoja. Busapatu bwange obulungi n'abukwata nabwo omwana naddira enkadde oli zabadde nazo nanziwanze. Mu kusooka saakitegeeranga naye gye nagenda nkula ne ngamba bannaaye nga kinnuma nga ne taata wange we mugamba nga ze okunkyalira nga naye talina kyakkola talina bwogerero. Kintu ekyo kyakula nga kimpadde ettuma mu bwongo nga muli ndowooza naye nga muli ngamba naye nalyaki nabaakinze balina ensigo gye bansigamu. Ensonga lwaki ennaku zino eno genda sanga omwana ku street ngamba abaana b'oku street they are monsters. Naye twerabidde eno point evyadala ku muzadde abazadde fe abaana ba street be mulaba we are the monsters that you have made. Fe ebikulekule ebyo mu abatufudde ekyo era olisanga omwana wa street mwana street mubbi batemu bakola ki. There are some people who have made them become those monsters. Gye bali omwana yenayina akulidde waka walungi ne wabanga kale mu kitonde kye mu kikula kye yali mwana mpisa mbi mulimu ebintu byatasobola kukola naye olwokuba nti tulina parts zetumisinga ne tupicaminga monsters. So okuzzayo emabega katono mu mbeera egyo twayitangamu ey'okunyigirizibwa tumulidde temukkuse ng'ogenda oluusi emmere bali mu gifumba n'owalizibwa olw'okuba enjala ekuluma ng'omwana omuto omumanyi omwana omuto mulimu ebintu byabayeetaaga. Omwana omuto talina kulaakinga kyekisooka kuba kizaala emize. Kale fe twalaakinganga ogenda okwesanga ng'ogenza onoonye kasukaali bakusanze egyo miggo. Sogoleke oba bayagala ng'osabe bakuwe nga tobbye. Waliwo omuntu agamba nti bwe oyagala ekintu nsaba nga nkuwe tobba ng'ekyabakubyanga kubba. Bayibuli egamba nti njagala abo abalinga abaana abato. Lwaki egamba bwetyo? Omwana omuto ye muntu abeera open ku buli kintu kyakola. Omwana omuto ye muntu gw'ogenda obbuuza amaani abadde wano agenda kugamba frankly tagenda kulimba mu kintu kyonna kyonna. Sisuubira mwana muto kubanga ayagala ekintu n'atayogera anisi waliwo embeera emwetedde obutayogera. Kati waliwo twalinga tetusobola nakwogera ng'olwogerako otandika otya bannaaye ng'ebigambo ebiyinza okuwerekera byokka byokka. Twatukanga ekiseera nga tutya n'okuexpress nga nze omusujja nzikawo egwannuma nembeera mu nnyumba ennaku bbiri ng'omusujja gunuma ngenda ku ssomero. Basomesa bye bamala okukuba ewaka esimu ne bagamba nti omwana nga mulwadde gwe mutuweereza ku ssomero naye nga naye bakasi bagambe goza mbeera kiyinza mulimu ebintu ebimu ebireetera abaana nga tasobola kwogera. Gwe omuzadde weebuuze lwaki omwana wange agenda n'agamba neiba ekintu naye ate nze nga takiŋŋambye. Neiba wo n'agamba okimanyi nti omwana we ayina akabwa wano ku kugulu naye nga gwe omuzadde teyakagambye. Noonyereza lwaki walina okubeerawo ensonga lwaki. So mutual understandings tezaaliwo
tuwali yadde nsobola kwogera nti bannange kineeno nga tekiriiwo. Olwo ogambye nti bannange banyongere kamere banyongere kumva bigambo ki ebyakuwerekerezanga, bigambo nga ki ebyo byakulemesanga okuddayo n'osaba, kubanga nze nsuubira tewali kigambo kinene nnyo kiri awo kisobola kunnemesa kusaba mmere. Bigambo ki ebyo bye bagambanga n'ogamba bannanga kandeke ebyokusaba waakiri kanzibe? Ebigambo byakuwerekerwanga ng'osabye emmere nti waba nnyongereko sikkuse. Kigambo ekyasukka ng'ofuluma kitaawo yagigula, nga bakubuza kitaawo yagula emmere. Ekintu ekyo kyansumbuwanga nnyo. Nze ku myaka emito egyo ne ntandika okutegeera nti bannange eno ensi gye ndimu. Zakisho natandika olaba ebintu ebimu nga sibirabanga bato bannange babiraba. Natandika okukula nga nkyali muto nga ndabira ddala ebintu bitandise, ebintu bya bulamu bwa njawulo. Kati nga bagamba ebigambo bakulangira abeewammwe, maama wo biki maama wo bakule bakususuulira biki bagamba bajja kukulira wano. Ebigambo nga bingi byayogerwanga nga mutuufu muliiri nga bikuluma ng'owulira ddala. Natuuka n'ekiseera nze nayagalako okwetta, nzijukira nalina emyaka gyalinga 7. Myaka 7 wayagala kwetta? Nayagala okwetta. Namira empeke nzijukira zaali za Queen 3 nemmira kotamu. Ekotamu ebiseera ebizaaliga empeke ziganagane, nagumira empeke zaali 2 nenkwata ne rubber band nenjimira nga nawulira nti rubber band woogimira ekutta. Naye nga mbeera ki ku myaka egyo 7 gye nalina, mbeera ki ekutuusa ku ekyo okuba nti mbu omwana oyagala okwetta? Emyaka egyo lwaki ndowooza okwetta? Gwe teeberezaamu ki kye nali mpitamu. Okufa wali okumanyi? Okufa nali nkumanyi kuba twateranga okgendako okuziika nga ndaba abantu bakaaba, omuntu abaddewo takyaliwo. Kwegamba mulimu ebintu bye natandika okutegeerera wansi ku myaka emito bye sina nategeera ne mbitegeera. Kati bwe bulumye ebintu bye nayitamu ebyo nze nayagala okwetta era Katonda yazza bibye. Empeke wazimira ne baba byonna n'obimira? Byonna nabimira. Naye olwokuba nti Katonda akuuma omuntu we n'agezaako okuba nti alina wayagala okukussa, ekituufu nawona. Kakati gwe bodde emabega n'olowoozaamu embeera eyo nagolooza waki Katonda yakutaasa? Nze nzikiriza nnyo mubulamu bwange buli kintu kisuukawo lwa nsonga. Nze emirundi okufa kwe kunneegezezaamu gye mingi, kubeera n'eyo gye nali baatuloga. Lwaki ngamba baatuloga? Waliwo munnange omulala eyaliwo era naye yalinga nze. Omukyalo oyo yali mu maka ago, baasaddaakanga kapa, baakolanga ebintu. Mu kutukolako emikolo egyo ffe balina ebintu bye baatuliisanga bye tutaamanya na kumanya. Ebintu ebyo ne bitunyunyunta. Kati omuntu nga gy'ogenda okula, waliwo ekiseera ekimu nga Katonda waba yakumanya. Kwa Bayibuli egamba mu Yeremiya nti nakumanya nga tunnatondebwa na mu lubuto lwa nnyoko. So nze mulinzikiza Katonda yammanya lwa nsonga era buli kimu kyonna kyempitamu mulingamba Katonda akimanyi nti nkiyitamu. Nze kyemmanyi nina mission enkulu. Nyinza okuba nga bino byonna bye ndi mu kuyitamu ate nina omuntu omulala gwe ngenda ottaasa, omuntu omulala gwe ngenda okuinspiringa, nina obubaka bwe nina otutuusa eri abo osanga bayita mu mbeera y'emu basobole okugumiikiriza nga bwe mugenda obbanyonyola biki bye nayitamu ebingi. Kakati Katonda yakutaasa n'otafa, wamira kwiniini ku myaka egyo omizira babandi nekwatamu empeke zaali nnyingi nnyo kwatamu. Katonda n'akutaasa okufa wandifudde. Lwaki yakutaasa okufa? Ayina obubaka bw'ayagala okukuwa obw'ensi n'abantu bw'olina okuinspiringa era okyuse. Mbadde nsaba interview ya leero libe eddaala erisooka mu bulamu bwo okubaako n'obubaka bw'obwensi era okyusa omuntu oyo, omuzadde, omwana, omuzadde omusajja n'omukazi n'omwana, ogamba obeeko n'ebyobateerateera ku mmeeza yaabwe. Oyo abadde apulaninga okuleka omwana abombe, omwana abadde apulaninga okuleka omuzadde abombe, n'oyo ayisa obubi omwana gwe bamuwadde abeeko n'embeera gy'amuyisaamu, babeeko ne bye bayiga. Tusimbule. Kakati Nicholas, omizera babandu yagala kwetta, buli kimu kitabuse ku myaka 7. Kiki ekyaddako?
Nali ntuse mu kibiina kyali kyakutaano. Wawona otya bwe wamira rubber band biki wawona otya tulina sign name? Bwe namira nafunamu oluyongoyongo, amatu gaali gampuma kwa kwinini yalinga awumya amatu. Naye kyaneewuunyisa nnyo, siina kabonero kalala k'amaanyi ke nafuna. Kuba kyatwala olunaku lumu nga ngamba ndi mulwadde, nze nga mulimanyi essaawa yange etuuseyo kugenda mbiire abantu abo. Katonda yazabye ku makya nakeera ndi bulungi, siina sayini y'amaanyi gye nafuna. Era bwe nzijukira akaseera ako ngamba Katonda gy'ali. Omuzadde munnanga ndaba ali eyo. Emboozi eno tugikwata empola tubeeko ne tugiyigamu nate. Omwana wo yonna gye wamuleka ali mu muliro. Lekera awo okunywa bbiya mu mabaala, okulya enkoko, okunywa obuugi n'okukuba ludo. Ng'omwana we olina gye wamusuula. Kyayitamu kizibu nnyo. Wamusindika mu geyeena y'oku nsi, wagumusalira nga teyewozezzaako, n'omusindika mu geyeena y'oku nsi emubonereze. Nicholas yatukawo ku accident eyagala okwetta. Katonda yazza bibye. Naye nze nno nzikiriza nti yazza bibye kubanga Nicholas ono Katonda yalina kyamutegekera okuba. Era yazza bibye lwaki nti Nicholas ono Katonda alina obubaka bwe yali amwetikkera yamuteekateeka abeeko nettu lyayanjula eri ensi. Yali akola obujulizi bwe atuuke okubuwa ensi ng'ensi etegeera kyategeeza mu butuufu bwakyo. Nicholas waŋŋamba kakati ovaawo mweyo enju ogenda gye babalogera eddogo walirabako nga litambula lyabanuuna babakolanko emikolo babasaddaaka ntangazaamu badde otegeeza ki mweyo embeera? Mweyo embeera omukyalo ono bwe yajja mu maka ago kuba alina ku ssente. Maka ge gamu gali ge wakuliramu ne mujjamu omukyalo omulala oli yagenda? Nedda era mukyala y'omu gwe twakula tulaba, naye eyagala afune obuganzi eribba aleme kuva mu maka ago. So omukyalo ono oŋŋambye nti wavaawo n'ogenda ewalala we wagenda tukyali wali ew'omukyala mu nju muwakulira ebyalimu byo kyatunyumiza nga tonnanyumiza walala gye wagenda. Kale tugende mu maaso. Kati mu maka gye twali waliwo olunaku lumu basanga posi gye twalina ewaka nga bagisaze. Teriiko mutwe nga n'omusayi bagulembese, tewali musayi gugulaga nti gwagizi. Golooza ddogo lya kikaaki. Mulimu ebintu ebituuka mu nsi bye tutamanyi, bye tutalinaako na ideas, bye tutamanyi nti bikolebwa. Kapa eyo ogiraba bagikolako emikolo mingi. Kapa kintu kya muzizo nnyo ewaka mu ngeri emu oba endala kubanga kisitula amasitaani mangi. Ife waliwo ekisenge ewaka kye twali tutakkirizibwa kugendamu olw'ensonga ezimu. Nicholas, ewaka walingawo ekisenga temukkiriza kigenda, temukkirizibwa. Tetukkirizibwa gendamu. Lwaki? Baali bakolerangamu ebintu byabwe. Lyalinga ssabo. Wankiyite bwe ntyo. Kati n'omukyala gye bamuzaala ewaabwe kuba baali kumpi awo nga yonna wajjula amasawo kuba twagendangayo oluusi katuna bye tugenza okkima. Kati omuzadde gwali eyo olaba amatiga golekamu omwana n'omuleka okufa, n'olekera ddala omwana n'omuleka abeere bw'atyo nga tosuddeyo gwa naggamba rather nga toweesuuliddeeyo kufaayo kulaga nti ofuddeyo. So bwe obuzibu bwe twalimu maka ago ebyo byonna byakolebwanga nga batuuka ekiseera ne babangako obuntu bwe batusiba ku mikono mbate kano kagema mizozi kwegamba fenaffe nga tumanyi kuba emyaka gyali mito, naye nga emutuuka okwebaka ekiro. Nze nakulanga neebaka ekiro, natuukanga ekiseera nga ninga alina ekintu ekintambulirako nga mu kiro we butuuka mpuliranga amasannyalaze agankuba mu mbiriizi muno, nga mpuliranga omuntu annyonyoogera
naye nga nze mbeera awo sisobola kutambula, sisobola kukola ki. Naye Katonda yazza bibye. Munange oli omulala gwe nali naye kaŋŋambe nti yalinga eyagwa eddalu. Yatuuka ekiseera ng'alinga zonto nga ne wooyogera ekintu kyakulira ebiseera ebisinga we nalowoozanga ku mbeera gye yayitangamu kyandeetanga amaziga kuba nakulamu nga gwe mmanyi nga muganda wange tata wange yanzaala omu. Naye natuukanga ekiseera nga muyita mbaako kye mugamba ogenda okulaba ng'aseka yekka. Mu kaseera we yasekeranga nze nakaabangawo bukaabi. Kyankwasanga ennaku nti omuntu gwe nkuze naye okuba ng'ayita mu mbeera eyo yalinga asemba mu kiraasi kwegamba ndowooza nagenda otuuka natandika nayo soma, nagenda otuula P7 ng'ali mu kyakubiri. Olaba gaapu gye mba mulese. Omuntu gwe natandika nayo soma agenda otuula P7 ng'ali mu kyakubiri. Kakati babasalanga emisale mu mugongo masitaani biki? Nzijukirayo we batusalakoko. So obonabona obulamu obwo nze nga muli eri natuuka ekiseera nga sikyamanyi nakki kyendi nga simanyi nzaani nga ndi awo neebuuza nze omugaso gwange guliriddawa. Nentukisa nengamba oba sirina kyengassa ku nsi nga sikyetegeera ng'obulamu bwonna bwayonooneka nga ndi awo banzize eno. Mukama Katonda nannyamba nenvaayo natuuka mu kyokutaano yali 2013 mwaka awo. Nenvaayo nengenda ewa senga wange nansabayo. Senga wange ono yansaba netandika okubeera naye. Ye yali abeera wa senga awo? Senga wange yali abeera Katooke. We yankwata nanteeka mu kyalo. Mu kyalo eyo gye yanteeka mu kyalo eyo bayitayo Bunsule, kiri eyo saidize eyo Bugema Busiika, ekyalo kiri awo wakati awo bakiyita Bunsule. Nabeerayo waaliyo ettaka lya famire, ettaka eryazaala ebizibu. Kati so yanteeka eyo nembeerayo ng'embeerayo eri yakulima, nkulidde mu kibuga simanyi kukola nga ngezaako bampitanga omunafu nze obulamu bwange bwonna. Omwana gw'oli munafu nga nabo ebigambo bamperekeza bingi. Mu mbeera eyo nabeeranga eyo ebintu byajja ne binkuba. Eno kusaidi eno gye nabeeranga byajja ne binkuba nnyo. Nembeera nga nze sikyasoma nga mbeera waka nga bintu binsumbuwa. Nga ebintu ebyakusumbuwanga bitya? Nze nabeeranga awo nga ekiro nga mpuliranga omuntu ansitula nga anzijjamu mu mubiri gwange akola ki? Antwala. Nga nfuna ebirooto ndoota omukazi ono weeno gwe twalekayo eno. Babo ngenda okuvaayo eno bonna nga bagenze ebweru, famire yonna yagenda ebweru. Kambajjukizeko na kino kimu. Abantu bano okgenda ebweru sente zonna zizajja wange omusajja. Era bo okgenda ebweru batunda property ze twalina zali awo Kabalagala, twalinawo amaka amanene n'ettaka ne babitunda. Mu kubitunda ngeri yatwange yali muto bagamba bamutaddeko omukozi n'atunda ebintu. Omukozi oyo yali gwe yandiise nga sengaawe n'atunda ebintu n'atwala famire yonna ebweru. Era bagenda ebweru nze yaliyo ne banzijayo ne baloka nzira eno sengange nanzijayo nengenda mu kyalo. Kale ate nere ettaka eri nalikole twali tugenze mu kyalo nali nga likyaliko enkaayana ne batandika nga oddikaayanira. Kati ebintu bingi nebyogerwa. Kati nze olwokuba nti sengange yali yanteekawo awo ewaka awo ne batandika okunneekwasa nga buli ayagala oyisaawo ensonga agenda giyisa mu nze nti omwana oyo ayina empisa bwezi, omwana oyo akola bwati. Ebigambo byanjogererwa nga bingi, nebyogerwa nga bingi. Ndi mu kyalo nze nga mulimu ebintu bye nali navaako mu nsi nga ngamba singa olunaku olukedde nengamba Katonda ngamba nti nkwese gy'ani tugende nga nsobola okgenda. Nabeeranga awo mu eyo embeera ey'okubonyaabonyezebwa nga buli omu ayogera kino eno ne batandika okuweereza ebisongovu muyingiddemu ebyeddogo. Kwegamba nabeeranga awo ng'obulamu buli confused. Kiringa wonasanga omulalu ng'atambula naye nga tamanyi gy'alaga. Bwe bulamu bwe nabeeranga nalabanga bukedde bwakedde buzibye.
kati mbeera ne senga wange ono mbeera naye senga wange ono naye teyali mwangu yali mukambwe nga mukambwe nnyo nga sisobola kumugamba kintu kinnuma olw'okuba nti nayinamu eri tuma nga nze omuntu omukambwe manyi sobola ku-expressinga gyali ekirowoozo ne kinzijala ne ngamba naye lwaki sigeza kunoonya ku maama wange olwonfuna idea enoonya kwani ku maama wange noonyeeko ndabe nengezagezaako obuuza ku basenga bange abo bennyininyini ne mbabuuzaako ne bagamba maama biki kwegamba nabeera nga bamunkweka naye lwomunkwata essimu ya senga wange nga tamanyi nenzuula ennamba ya maama wange nga ye abadde nga ayogera ki we nakubira maama wange naŋŋamba ebyo nti mwana gwe oba bamuweereza omwana ajje neki n'emmere nenzigwiramu ddala amaanyi kati mbeera ku ssomero nze nasoma natulira senior 4 nze nasoma tebampanga saakola na field work sayina butabo bwa pulaaka biki kwegamba byonna ebyo nga njiri baani nze kati lumu omusango gujja ku ssomero nagamba sigenda gamba senga wange nga ntidde nengamba senga wange ono wenamugamba ngenda kukola ntya kyenakola nga nguma saamugamba nga ku ssomero eryo headmaster ayogerako ne senga wange we yayogera naye nenkitegeera nti senga wange akoze eki ategedde nafuna okutya mu mutima musango kyo gwaliwo mwakuba abasomesa omusango ogwaliwo gwali mu kompyuta gwali gwa kompyuta nti kompyuta ezo zagenda ne zifuna obuzibu nazoonoona mu butanwa naye nga ate sente nyingi ozizaawo nga sente nyingi ate sagala singa wange amanyi nze n'okukola pepa yange yasooka nazirika lwaki wazirika yes4 nali mulwadde omusujja gwannuma nenzirika mu kuzirika senga wange bamukubira essimu nti omwana alwadde ekituufu yagamba siina ssente muli nenyeyongera ddala okwekya oyinza okumubuuza Nicholas wasomanga otya era ani yali akuweerera eyo nayo question weeri nze okusoma kwange bampanga fees oyo namufunanga nate saamutuusanga ku ssomero nagambye nti nze nakula nga nkyali mwana muto nakwatanga fees oyo ne investinga nali nagula ku makemberenge eyo nina omuntu gwe nafunanga akakozesa nakuba eki emberenge nze nanfuna ssente kali nga omwezi gugenda okuggwako ate singa ku school fees beera mpezezaawo eki ekitundu nakwata obusente obwo nga nsasula ku ssomero nange nga mbeerawokko singa wange nga takola ki takimanyi sente ze zajja ye nga banaye zigirako ebigambo bingi neŋŋamba bannange n'amalako nze obwongo obwo sima gye nabujja nenjiyanga nenkwata ssente ezo nga ntetenkanya nensasulako ku ssomero ng'era bammanjanga natuuka n'okukola ebibuuzo nga bakyammanja naye bano olwagwa matu ga senga wange bansibiza ku poliisi omwana mubbi omwana ono biki ku poliisi gye banteeka amalayo ennaku zaali 3 bakusibye omulundi gwe ogusooka mu bulamu bansibye omulundi ogusooka mu bulamu ennaku zaali 3 olunaku lwe yajja okunkima natolekera ku poliisi gwe mulundi gwenzuluka okuva ewaka mu kudduka okuva eyo nagenda wa tata wange nali manyi ebombo era ntambula okuva we nali busiika nengenda mpaka bombo endejje sanga tata wange ngamba obangezeeko mbeereko tata wange nengezaako munnyonnyolako nangamba kale Nicholas wali buzibu katulabe kye tunakola ki nangamba nawe n'okwetunula sengaawo nemugamba kale nemanya tata wange omanyi ye munywi ng'anywa kati nagezaako nnyo okugjayo ekirungi omuzimba anywa enjaga anywa omwenga anywa buli kimu ngezaako omuzimbazimba naye nga tata tukwatagana tubeera mu kuyumba tuba mu kuyumba nagenda okulaba nti tata wange tanakyagenda kungattako nakwala olunaku lwali lumu nga mpulira n'ekyayi omanyi omuntu ng'onaakola ekintu kyonna osooka kwekyawa buli wonaabeera comfortable n'embeera gy'olimu togenda ku progressinga njagala abantu awule enjawulo eriwo wakati wa progress simanyi nyinza kinyola mu Luganda naye waliwo
okuseguka enjawulo eri wakati w'okuseguka n'okusomoka wankyogere bwentyo into progress and movement tobi confusing ebigambo ebibiri osobola okuba nga omovinga naye ate nga toprogressinga nze ebintu ebyo bibiri nabitegera ne ŋŋamba ku byonna kituufu nalaba nga obulamu bumuvinga kuba olunaku oluyise terukomawo naye nkimanya nti ndi mu kumuvinga naye muvinga am I progressing ne ŋŋamba kanombe Kampala tandike obulamu ndowooza olaba engeri gye nva ewaka emboozi etandise awo nno nze we wankutteko ennyo wava otya mu kyalo ebbombo okujja mu kibuga bwe wajja mu kibuga watuukirawa senga kututte mu komera lye lisoose lye lyakoma waliwo amakomera amalala bwe munanga mpuliriza bino bya ddala si firimu baako ne kyoyiga tuula wansi taking a time yo obeeko ne kyoyiga kakkana kakati oyingira ekibuga ova ebbombo ova otya ebbombo paka mu kibuga era bwe watuuka mu kibuga watuukirawa olunaku lwe nava ebbombo muzeeyi wange saamugamba omusajja anyway kansuke nkujjukizemu katini muzeeyi wange ono omusajja yalinga ajja nga nkyali eri naye kyatuka ekiseera nga takyajja ne mmalira ddala ebbanga eddene nga simulaba nziramu okumulaba naye era naye nsobola okugamba nti namulaba nkoze eki nkuze so muzeeyi wange ono saamugamba nga nva ebbombo muganda wange Nicholas ayingidde ekibuga ayise yonna gy'ayise mu bulumi obuyitirivu asaliddwa ku misale akubiddwa asuzeeko ku njala agambiddwa ebigambo ebirumwa maama amwabulidde ayabulidde taata obwongo bwe bumugamba nti bwe weewaayo ne weewalula n'otuuka mu kibuga ebyo bijja kuba biteredde mu paati yaffe tutwagala tumanye ayingira atya mu kibuga yatuukira wa byatereera nga bwe yasuubira ng'akyali eri mu kyalo akavuyo konna ke yayitamu ani yali omusobya yali maama yamulekawo nga muto gwatalabangako yali taata yalemera ku njaaya amayirungi sigala n'enjaga byonna yali senga eyeewaayo okwatirako n'afuuka enjovu empologoma n'engongo bigasse yali ani yasobya nze nno paati eyasinze okunkwatako ennyo yabadde ya kibuga ebyomukyalo mbadde sibimanyi mpulidde bipya naye at least ey'ekibuga nina kukuka kuru eya inspire nze okumukyazaako wano abeeko nekyasharinga kokko naffe tuyige tukuguke osanga ate Katonda anaatuyamba okubaako ne wetugumira ng'omuzadde ali eyo sofa by'owulidde biwoomesa ettooke ng'omwana ali eyo kikyoyize mu mbeera eno Nicholas alina emyaka 21 agenda giweza mukubi wa gita akuba trumpet music teacher tujja kumanya yabiyiga atya yabituukako atya ebirooto bye biriwa era ensi emuyambye etya byonna wano ku Bongo Charity Foundation webisibuka. Watch out for part 2. Share, subscribe, comment and like. Mukama kuwa omukisa.